Nkusaba osubscribinge ku channel eno onyegere notification bell obeere ng'osobola okubeera ng'ofuna updates eza movies empya mpozi ate n'amawulire amapya. Minisita avunaanyizibwa ku ddembe ly'abaana n'embeera okubeera nti alina okumakinga sure nti bali bulungi mu Uganda. Nakiwala Kiyingi olunaku lw'eggulo yakunyizza nnyo taata wa Fresh Kid, omukulu amanyiddwa nga Fresh Daddy. Yamukunyizza nnyo ng'enta bw'evaawa eviira ddala ku mbeera nti yamulagira dda mu ntandikwa okubeera nga aggulawo akawunti ya Fresh Kid neegendangako ssente ze z'anaabanga akoze mu bivulu n'embeera yonna gy'aba azifunyemu endala ey'enjawulo. Kubanga jjukira Fresh Kid akola ebintu bingi, akola ebivulu, akola obulango, akola ebintu bingi nnyo ebyasobola okubeera nga muvaamu akasente, era nga akasente bakamuwa ne bakakwasa kitaawe. So mu kiseera kino minisita yamulagira nti Fresh Kid ono mu kiseera kino akyali mwana muto naye ng'ate yakola ssente. So wabanga akola ssente ng'ate mwana muto, buvunaanyizibwa bwa kitaawe oba buvunaanyizibwa bwa bazadde be okubeera nga bamuggwirawo akawunti kwe banaamuteeranga essente ezizze ez'anaabanga akoze. Kigambibwa nti yabakkiriza okubeera nti ku ssente z'aba akoze batoolako ezaabwe, mpozi n'endala ezinaaba zigenze mu misoso emirala nga bamaneja, naye ku ntuuyo za Fresh Kid z'aba akoze bajja kujjangako ssente zonna ze baba basobodde okuggyako bazimuterenga nga ku akawunti ye. Ku akawunti eyo kw'ajja okuzisanga singa anaaba akuze ng'atuusizza emyaka egy'okubeera nti omwana oyo aweebwa akawunti eyo ng'eriko ssente. Ekyo minisita yakibalagira dda babeere nga bakola ki, nga bakikola, era ne bamusuubiza nti bagenda kukikola. Wabula olunaku lw'eggulo minisita yabayise mu ofiisi taata Fresh Kid nga kuliko n'omukulu ndowooza ye manager Francis bwe mba saalabye bubi. Yabayise n'abeera ng'ababuuza ebibuuzo bingi nnyo ng'ayagala bamulage akawunti y'omwana gye baamuggulirawo kuliko ssente mmeka era etambula etya. Twalabye nga Fresh Daddy agezaako okubeera nga yazze n'empapula ezimu, naye nga minisita empapula bye bamulaga si byabasaba okubeera nga bakola ki, nga bamulaga nga kyayagala okumanya omwana ebbanga lino lyonna yakoze ssente, n'ebbanga lyonna ebbanga lyakoze zi shows, ebbanga lyakoze obulango, ne ssente enkalu ezibadde nga zimuweebwa, ssente ezo nga zikwasibwa kitaawe, ssente ezo ziri ludda wa? Nti yamutegeeza mu bigambo nga byenkugambye nti sikugaana kubeera ng'otoola ku ssente ezo, naye wabaawo omugabo gw'omwana nga ye gwe twagala oteeke nga ku akawunti agusangeko ng'akuze aleme kusanga bizibu mu nsi eno. Kubanga olwayo luno Fresh Kid kwali ku kyati, era mulaba nti okuva emabegako awo abadde nga ye muyimbi almost aliko nga yatunda zi shows ez'enjawulo nga Fresh Kid nga newankubadde wagenda kubeerayo abayimbi abakulu nga Fresh Kid yasookebwa okulangibwa, nga Fresh Kid ye munene ku zi posters. Ekintu kye tulabye nti ate mu kaseera kano ebbanga lino erize ligenderera nga kizze kikendeera olw'okubeera nti feemu egenze kakkana nga bw'omanyi nti n'ebbugumu ly'omuntu okubeera nga yabadde ku top n'agenda okubeera ekiseera ne kituuka ng'agenda akakkana. Kyekyo minisita kyagezako okubalaga nti eno feemu gy'alina olwaliro n'okubeera ng'asobola okubeera nga obusobozi abulina obukola ssente mu bivulu, kijja kugenda ekiseera kiggwewo. Kiyinza obutaggwawo ne kibeera kingi nnyo, naye twetaaga okumanya ssente omwana ono bw'alikula alizisanga ku akawunti. Nga taata Fresh Daddy munnange ate amaaso. Wabula minisita yabadde mukambwe nnyo mu bigambo bwe, abamu mu kyemanyi mwamulabye, yabadde mukambwe nnyo mu bigambo bye, n'amugamba nti ssebo, bw'oba tosobola kubeera ng'ondaga empapula eziraga ensaasaanya ne ssente z'omwana ono ze nagamba oteeke ku akawunti, ssebo ŋŋenda kukusiba. Ebigambo nga byogera bino bw'atyo minisita bwe yabyogedde, namulabye n'amaaso gange ng'amugamba nti ŋŋenda kukusiba, nja kukusiba ssebo, nja kukusiba. Mu bukambwe bw'ekitabo yamugambye nti ŋŋenda kukusiba. Era kyemmanyi mu ntebe yabadde taata Fresh Daddy, mu ntebe yabadde taata Fresh Kid ejabadde awo nga naye mu butuufu gamubugumye. Yes. So mu nsonga eno tuyigamu ki? Nze ku lwange ndowooza nti omukyalo ono minisita kyaliko kituufu, kubanga ekituufu omwana Fresh Kid akola ssente ezisobola okubeera nga bazigabanako, naye n'abeera ng'asobola okubeera ng'akola ki, ng'afissaako ng'omukozi, ng'omuyimbi, nga artist akoze ssente zigende ku akawunti ye basobole okubeera nga bazimuwa ng'ate akuze. So mu mbeera eno kyendaba ensobi gye baakolamu nti kwe kubeera nti kale taata Fresh Kid engeri gyali nti yazaala omwana, yeefunza omwana ono n'amugoba ku buli muntu yenna naddala okusinga ddala kumugoba ku
ku maama we. Naye nga nze nkakasa ng'abakyala bwe bamanyi nti abakyala babeera bamanyi okutereka, abakyala babeera bamanyi okukuuma ebintu by'abaana. Senga ssente zino ez'omwana ono Fresh Kid ng'amaze okugyako ezaabwe, Fresh Daddy azigyeko ezize, agyeko ez'abamaneja n'ebirala ebitambula, bandikutte ng'omugabo gwa Fresh Kid ne bagukwasanga maama wa Fresh Kid. Maama wa Fresh Kid ono ye n'abeera ng'asobola okubeera ng'abankinga ssente zino ne zigenda ku akawunti y'omwana. Nkakasa bulungi nti maama Fresh Kid senga ye babeera bamukwasiza ssente zino, wallahi zijja kubeera nga zituuka ku akawunti. Naye abasajja tubeera n'ebizibu bingi. Abasajja tubeera n'ebizibu bingi nnyo kati oluusi lwafuna ssente ezo wabaawo ebizibu ebirala bimulinze ate ng'era n'ebimu bya waka era nga bikwatagana n'aba Fresh Kid n'agamba nti yewayi ssente omwana akoze ate oba n'ebyenkola nabyo byabwe. Nebyenkola mu nseera byonna byabwe, so ne babigatta mu byabwe, so ng'ate ye yandibadde n'omugabo gwe nga ye Fresh Kid ogw'enjawulo okubeera nti kugenda ku akawunti nga minisita bw'agambye oba bwe yagambye. So nze ndi ku sayidi ya minisita, naye ate ndowooza nti bandikirowoozezaamu ekyokubeera nga bakwasa ssente zino maama wa Fresh Kid okusinga taata okubeera ng'azikwata. Yes, taata asobola okurisiivinga ssente nga manager oba ng'omuntu akulembera famire n'azirisiivinga oba miliyoni emu oba mitwalo 5 ne bamanya nti tugenda kujjako emitwalo nga 3 egy'okugabanyaamu n'abalala, emitwalo gino 2 oba 15 bagiteeka ku akawunti ya Fresh Kid bambi. Nesobola okubeera nga zimutaasa mu biseera bye ebijja mu maaso, kubanga munnange eno ffeemu leero gw'oliko naye ate enkya oyinza okubeera nga ggwe ate toliiko, kubanga tulabye abayimbi bangi nnyo abaali ab'amaanyi nnyo nga mu kiseera kino bambi banoonya n'ekikumi tebakiraba, nga mubagwa n'eddalu nga bwolaba muganda waffe Cute Kaye bwe yali mu mbeera n'abalala bangi nnyo sijja kwogera amannya gaabwe. Naye ekintu kino minisita kyaliko tusaba kigende mu maaso, era tusaba minisita ate ayongeremu amaanyi mu ssente z'omwana zibeere nga ziterekebwa. Yeah. Love life. Baby. Do you remember the nights we met, love in the streets? But now you're lost in the breeze around the years overseas. We should see you and then we do it over again. Baby, seem like a king to spend his life with no queen. Baby, now that you're gone, I bet you know what I mean. If I'm alone in my room, I think of doing the things I even dream you and I met the shits in my pants. My friend that made me go wild to see them kissing the girl. To love life. Baby,